n'abakulembeze b'ebibiina byaffe ne groups ez'enjawulo eza opposition ffenna nga twagala okubeera n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ez'enkizo. Tutandise tujjukiza eggwanga nti olunaku olwaleero luyitibwa International Anti-Corruption Day. Ensi yonna nga yeegatta okuvumirira enguzi. Kino kyayisibwa mu 23 kyayisibwa United Nations era yali Convention Against Corruption mu 23. So nga bwe tujjukira olunaku luno lwa International Anti-Corruption Day tuvumirira enguzi obulyake kubanga bitusibidde ddala emabega ng'eggwanga. Malwaliro teri ddagala, enguudo ziri bubi, amasomero gali mu mbeera mbi, service delivery obuweereza bwonna bwayonooneka ku lw'enguzi. So nga tugamba nti tulina okwegatta ffenna nga bannansi, eggwanga lyaffe buli banga lya kutereera, enguzi tulina okugirwanyisa era nga ffenna aba opposition twogeza eddoboozi limu okulwanyisa enguzi. Ate nga tugamba nti bwe tulwanyisa enguzi mu bannaffe abali mu gavumenti, naffe aba opposition tulina okubeera nga tuli beerufu. Engalo zaffe zirina okuba nga si nkyafu, awo tubeere n'obusobozi obuvumirira enguzi naye nga buno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannansi. Ensonga enkizo etuleese wano era nga twebaza abakulembeze baffe ab'ebibiina ne groups ez'enjawulo mu opposition okujja ffe wano just tubadde bakyaza naye nga omulamu omukulu gw'abakulembeze baffe bano ab'enjawulo. Mukulembeze munnaffe mu opposition era senior Dr. Kizza Besigye yawambibwa gavumenti ya wano e Uganda, baamuwamba okuva e Kenya mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ne Haji Obed Lutale Kamulegeya ne bakubibwa wano mu mbuga za military court, kooti y'amagye. Tugamba nti kino ffe ng'aba opposition era abakulembeze baffe abatukulembera tukiwakanya, tukivumirira kubanga kimenya amateeka. Kooti, constitutional court ez'ekirambika emirundi egiwera, bannansi abatali bannamagye bw'aba alina omusango gwonna gw'oteebereza nti yazzizza, mutwale mu kooti eza bulijjo si ez'amagye, era nga tukyalembeddeko ku nsonga eno. Kooti y'amagye bagikozesa nnyo okutulugunya bannabyabufuzi abatawakanya gavumenti. Muzze mulaba abawagizi baffe bangi abawakanya gavumenti eno, aba oppositioni, abaana ab'enjawulo nti ono ayambadde ekifaananyi t-shirt eriko ekifaananyi ky'omukulembeze wa opposition ono tawagira gavumenti eriko, bazze babawamba nga tuva mu kalulu, bangi bakyali mu makomera, kati batandise n'okukikola ku bakulembeze ab'enjawulo. So tugamba nti baagala otwawulamu nti bakwate omu bagende nti mwabala mukole ebyammwe. Nedda ffe tugamba nti bw'okwata kw'omu ku ffe ffenna oba otukutteko, abakulembeze baffe kyekibaleese wano okukkaatiriza ensonga eyo nga tukivumirira ekyokutulugunya Dr. Kizza Besigye mu mbeera eyo, era nga tugamba nti Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Kamulegeya ne bannaffe abalala bonna basapoota bammemba opposition abatulugunyizibwa mu kooti z'amagye bano zino, bwe muteebereza nti bazizza emisango gyonna nga kooti bwe yagamba mbatwale mu kooti eza bulijjo, bano si bannamagye. Y'ensonga abakulembeze baffe gye baliko. Era tugamba nti ffe ng'aba opposition tujja sigala nga tukwatira wamu ku nsonga zino. Ebitufaananya bye bisinga ebyo bitwawula. Yes, tulina ebibiina eby'enjawulo, groups ez'enjawulo, ekyo kiryoke politically, naye ebitunyigiriza ate bye bimu. Uganda empya, Uganda eyeeyagaza buli munnansi gye twagala ffenna tugyetaaga ng'aba opposition. Abakulembeze baffe bano ab'oku ttiko y'ensonga gye baliko era ebaleese olunaku olwaleero. Era abakulembeze baffe batadde omukono ku kiwandiiko ekikulu nga okusookera ddala bavumirira ekyokutulugunya Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Kamulegeya ne bannayuganda abalala abatali bannamagye mu court martial military courts, era batadde emikono ku kiwandiiko kino ekivumirira era nga tugamba nti bunnambiro emisango gino era bagidropinge bagisuule oba baba bateebereza nti abantu bano bazizza omusango gwonna mbatwale mu kooti eza bulijjo kubanga bano si bannamagye. Era twebaza abakulembeze baffe bano ab'oku ntikko olw'okuteeka omukono ku kiwandiiko kino nga tugamba tujja kukolera wamu ku nsonga ezitunyigiriza n'ensonga ezinyigiriza bannansi. So kyekituleese n'abakulembeze baffe bano ngenda basaba
bogereyo buli omu maybe sentence oba ki muwulire amaloboozi gaabwe mu Luganda kasita tubabuulidde lwaki tubakyaziza era nga tubeebaza beebale kujja ku nsonga eno enkulu. Ssebo Oweekitiibwa Kyagulanyi.